bayita omwoyo omutono. Bannaffe abasinga abatwegattako nga balina bye baagala kubanga bwe balaba nga tulina obuwagizi bo abantu abasinga bo banoonya kye banajjamu mu buwagizi obwo. Obuwagizi buno si bwange ng'omuntu, obuwagizi buno bwa kirowoozo kye tukiikirira era omuntu yenna ayimiriramu ekyo ekirowoozo abantu bamuwagira era bamuwuliriza. So gye tugenda tutambula ekigambo time oba ebiseera kirungi nnyo kuba kituyamba okulaba abatuufu n'abatali batuufu. Gibadde emyaka 5, mu myaka 5 tuyize bingi nnyo, bangi abaali naffe naye nga bo baali balubirira bifo era ebifo baabifuna, abamu ne basigala naffe, abalala ne babifuna ne balowooza ne batuuse gye bagenda, bo ne bava mu struggle y'abantu. Tukyagenda mu maaso, tuli sure ti bangi n'abalala be mulaba nga balinga abatuwagira bajja kutuuka ekiseera batutunde. Neffe tumanyi nti amazima ge tuyimiriddeko ga amaanyi nnyo era nga bwe mulaba 2021 twalina obuwagizi bungi naye ate kati bukubisizaamu emirundi ng'ebiri oba 3 pena. So tukyagenda mu maaso, abali ku kituufu mujja balaba ne mujja balabira ku bikolwa byabwe si ku bigambo byabwe. Temugenda balabira ku mataayi gaabwe, temugenda kubalabira ku luzungu lwe boogera, mugenda kubalabira ku bikolwa byabwe ku lwa Uganda empya. The last one from in English, yes. Okunominatinga naye Honorable Alex Waisa Mufumbiro ali nominated. Njagala okusaba abantu b'e Nakawa West buli omu afuke Alex Waisa Mufumbiro, buli omu afuke campaigning manager wa Alex Waisa Mufumbiro. Njagala mulage system ya Museveni ne bw'osiba omuntu basobola omulonda ng'ali mu kkomera. Kwame Nkrumah mu 60s abazungu bamusiba naye bamulonda n'afuuka prime minister ng'ali mu kkomera. Tugenda kuddamu tukikole e Nakawa East. Njagala okukongratulatinga, njagala okuyozayoza bonna ababadde nominated naye era tumanyi ti bannaffe bangi babalemeseza okugeza e Bukedea ewa Anita Among. Anita Among yagenda anokinga off abantu bonna ng'akozesa ekkooti mu bumenyi bw'amateeka n'amakinga sure bonna bamwesimbyeko babagaana okunominatinga babasangula ku register naye ne tuleeta bacandidates abalala. Kati information gye twafunye yamakinze sure banominatinga aba NRM on the first day. On the second day n'aleeta amagye ne gasurroundinga nomination center ne system ne bagicompromisinga ne breakinga down nga baagala baleme kunominatinga. I want the nation to know that Anita Among, working under Museveni, is trying to abuse the democratic system of Uganda, and we shall stand up against her. This is also happening in Western Uganda and in Northern Uganda. We're following very closely. We shall continue to expose it, and we ask the media to also expose this injustice because we must fight for our democracy and defend it. Thank you very much. This is a discipline. Ngabwe mulabye obukakamu bwaffe n'empisa kyekisinze otutambuza obulungi. Twebaza ttiimu zonna abafoot soldier bonna okubeera disciplined, okukuuma amateeka ku kkubo, obutaziba kkubo newankubadde tuli bangi nnyo, okusanyuka naye nga tusanyuka mu ssanyu, tetunnafunayo bubenje bonna, tetunnafuna kulwanagana newankubadde poliisi etuzibira amakubo, naye ne bwe tuba tuyise tuyitawo nga tetulwanagana nabo. Tufubye nnyo okwekuuma obutalwanagana n'abasirikale newankubadde tubadde tusoomozebwa okugeza lwabwe mwalabye bwe twabadde Kakomiro Nabbanja yaze n'alandinga ennyonyi ya poliisi ku kisaawe twabadde tulina okubeera. Oluvannyuma of course lw'okulagira abantu nti tebava amayumba gaabwe n'okubatiisatiisa n'okuteeka abasirikale n'abamagye mu bitundu byonna okugezaako okukanga abantu baleme kujja kutuwagira. Ne tubeebaza olw'okuguma ne batatiisibwatiisibwa era nga mwe mwalabye abantu baavuddeyo ne batwaniriza n'amaanyi mu bitundu bya Bunyoro byonna twabadde era bukyala Nabbanja n'agenda maaso n'okuswala ngera bwe mumanyi bwali omuswavu. Naye ffe nga bwe tuze tubagamba nti tuli bakuumi ba mirembe era tugenda maaso nga tukuuma eddembe naye nga tetukkiriza kunyigibwa mu ttooke, nga tweyagalira mu ddembe lyaffe ebituweebwa ssemateeka, nga tukola bye tulina okukola kuba buli kye tukola kiri mu mateeka. Maybe I should say this in English as well, that